ko Kanoni Apollo Buzaale nnyini ttaka eriweza obugazi bwa square miles 9 erisangibwa mu ggombolola y'Ekitenga ne Kalonga yategeeza nga bwe yali mu kutya olw'amagye okusenga ku ttaka lye ne bassaako n'enkambi nga baagala okukozesa eryanyi okuwamba ettaka lye, kyagamba nti kyali kikyamu ng'ettaka lino yalifuna mu makubo matuufu. Bwe baatuukayo basangayo abaserikale abamu badduka babiri ne babakwata bateekako n'empingu ne bakwatako n'abalunzi babiri. Bwe batuuka ku motoka kati ne bagamba nti ente zino bwe tukuta abalunzi omwe katomute agenda abira ente ze n'awandiika statement. Bwe bamwandisa statement fwe ntuvaayo. Mu lukiiko lwalimu abakulembeze b'e Mubende, ono yaloopa ensonga zino era n'ategeeza nti amagye gaali gaagala kwezza ttaka lye, ekintu ekyewuunyisa ababaka b'ekitundu kino. Wano abatuuze bwe basinziira ne bategeeza abakulu nti baali mu kutya okutagambika olw'amagye okuteeka enkambi ku ttaka lino. Kinaabeera kitya nga bafulumye faamu ne bayingira mu ffe abatuuze, ffe mugenda tusalira magezi ki? Kuba olunaku lwe nawulira nti Apollo baamuyingiridde n'omukuba mu butuufu kyatulumye. Kati neebuuza ffe mu butuufu bwe kinaatuuka mu batuuze tugenda kukola nga nnema olwaleero ne bangobawo nga abasajja balina emmundu nimira ku yiika 3 nasasula buli yiika nagisasulanga $200. Naye obudde buno banfubutulawo wendi sikola olwaleero sikoze n'omukozi wange bamugobye amatundu agajjeewo n'okuddukadusa agenda. Wabula bannamagye abasongamu olunwe nabo baddukira mu kkooti enkulu e Mubende nga bagisaba eyimiriza emirimu gyonna egyali gikolebwa ku ttaka lino nga balumiriza Kanoni Apollo Buzaale okukozesa olukujjukujju olwezza ku ttaka lyabwe. Embeera eno ewaliriza amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu e Mubende Dr. Daniel Lubowa okutuuka ku ttaka lino nga tannawa nsalawo ye ku musango guno. Ono era alambuziddwa ettaka lino wabula kabuze katono ba puliida ba Kanoni Apollo Buzaale okubadde Theodore Ssekikubo ne Winifred Niwagaba bagwe mu malaka bannaabwe era balabiddwako nga bawanyisiganya ebisongovu. Kitugenda okusalawo kwe kulaba oba abakulu bana application gye baleeta egenda kuweebwa kukkirizibwa oba tegenda kukkirizibwa. Ensonga ez'obwannannyini zijja kujja luvannyuma. Kyokka Winifred Niwagaba puliida wa Kanoni Apollo agamba nti bannamagye bano basaanye bakimanye nti tebalina bwannannyini ku ttaka lino, ekintu puliida wa bannamagye kyasambaze. Ekikulu kati tulinze kulaba oba bagenda mu maaso n'omusango gwabwe kubanga ffe sayidi yaffe nga bannannyini ttaka era balina ebyapa tuli beetegefu okuwoza kubanga ettaka lino omuntu waffe yalifuna obutuufu. Paul Bakabulindi ne Enoka Tumusiime, BBS Terefayina. Omusajja omu yawandiika nti